katugende eno gye mbagamba. Amibeki bali kutuweereza nze Ssenyondo Mafio ndeno sozi piri. Mbadde nina kyenjagala onnyambemu. Nina mukadde wange maama wange yaziba amaaso talaba. Tumutambuzaako naye nga bikyaganye batuwadde eddagala tulikozesezza naye akyaganye okulaba. Kati agenze emyaka 4 nga talaba. Simanyi butuufu kyengabe nga addamu okutunula. Kyali mukazi muto myaka ali 37 naye amaaso gaganye. Era nsaba abawuliza abafa ababbiiti baba basobola okumpa ku magezi banyambe kubanga tutambula wamu ne batugamba mbuno kagolo naye tukoze ebyakagolo amaaso gakyaganye. Amibeki nsaba kunnyambamu ekyo mukwange. Okay, kale munnange neyanziza nnyo naye neetaaga okwogerako ko ne maama oba kuli kumpi simanyi naye mwali mugenzeko mu ddwaliro ne bamukebera ensenke. Ayinza okuba alinako ensenke kubanga munnange wange ebyo byonna olina okumbuulira naye weewaawo tujja kugezaako nga bulijjo okwogera kuba kwaffe naye ate okukola kuba kwammwe. Olina Rebecca Jingo ogw'omulizange kakkana kamunoonyeko omukulu Ssenyondo Matthew asobole okutunnyonnyola maama embeera gy'alimu byali bitya, bakoze eki, batuuseewa, kyekiganye kubanga waliwo okuba nti waliwo kitu kye mutannakola. Ndi wano ndowooza naye mwalimu mutonyezezzaako olusoggo nga lulimu amata ne mufuwa bwe bati nga bitonya bwe bati ku maaso. Byonna ebyo ojja kubimbulira mwana maama. Wanji? Hello. Wanji? Ogamba otya Matthew? Igamba. Nze Rebecca Jingo. Nkutegedde maama. Ng'olabye ne maama obulwadde. Wabula yendabye naye. Bannange mujjanjabye ndooza ne mukoowa. Ntugezezzaako kyo wabula ekisoboka. Naye nga kiki ennyo obulwadde buno bwatandikira ku ki? Kale wawaawo omukyala kati abaana baaganga ne ssente awo abaana bato. Waliwo omwana oweewako omu n'owa taata omuto waali omuwala kati nga balina ssente baana bato nga balina ssente. Kati maama n'akwata oweewaka n'amukuba n'amugamba essente muzijjawa. Kati n'agamba oli yazireeta Asiya owa taata omuto wali. Kati maama n'agendayo ng'omuntu omukulu n'agamba oli abaana abo ssente bazijjawo babazibba. Kati bwe bamuleeta ne bamubuuza n'asirika ne bamukuba. Bwe bamukuba omwana n'ayogera nti temuta gundi yazimpa. Nga lwagamba ani azimuwa? Waliwo awo omuvubuka asika capati. Yali amukwana. Ate nga kaana kato bwe obudde bali mu myaka 9. Awo ne bitabuka. Kati oyo omulenzi tozaanya yali alina ebintu nga bamugamba omwana talina mabeere simanyi biki. Kati omuvubuka ne bamuwaabira bwe bamukwata. Maama we n'anyiiga nnyo. Maama we yayogera n'amugamba okomye kebera kuba. Maama we teyasooka na kumanya nsonga lwaki ekwasizza mutabani we ye yanyiiga bunyiizi. Yali agimanyi naye akaayana. Agamba okomye kebera oyo. Bannange. Era ye yennyini yavaako ekizibu ekyo. Kankubuuseemu mukwano mu ddwaliro bwe mwagenda okukebera maama oba ki abasawo balina kye babagambako nti amaaso galiko ekintu bwekiti ne bwekiti? Mu ddwaliro tugenze emirundi egiwera ena naye bamugamba amaaso malamu tegalina buzibu. Mwagezaako ko okumuteekako ko ku ddagala ery'enjawulo ku maaso okwo? Mbadde nyina wano lyemuwa kubanga mbadde nange nali enkozesa wano nze ndimu ekiwaabyuma nti funamu obuzibu naye nyina lyenkozesa naye mbadde ndimuwa netafuna njawulo. Takyukako. Kambuza omukyalo oyo mwagendayokko ne mwogerezeganya naye mugamba munnange embeera eri bweti naye tusaba tusonyiwagane. Ye tetwogerangako naye. Lwaki? Wali wano ne yali abeera yasengukawo kati ali katundu kawalako naye nga mmanyiyo naye era. Oyina ku nnamba ye y'essimu? Togirina. Oyo mutabani we era ne ku kyalo yasenguka waawe yali akolera. Omulenzi bamusibira ddala kuba oli omwana yali mutono kati gyali. Akyali mu kkomera. Ekitegeeza n'omukazi akyali munyiivu. Kirabika. Ekitegeeza okuziba kwa maama amaaso okuva ku oyo omukyala.
ensonga eri kweri kubanga tutambula ne batugamba mukazi mulungi yamukola ekyo kati baba waddagala batuwa naye ebikyagaanyi wabula kati olwo bwe bigaana nga babagamba ki nga muzeeyo kati muzeeyi yasooka ye yali amutambuza naye nga naye tamalaako gy'alaze talinda bamalirize ng'eyaddukayo obanga bamugamba byatategeera simanyi naye nga kati nze ginadde mutwalayo embutuufu yalimpa naŋŋamba eryo lyempa abalala bw'olaba agaanya awo sirina ansa ndala baaba kwegamba n'abavaamu naye bwe nadde nsembeyo ye takebera naye just agaba ddagala naye kati bwe mbadde nkyayina mbadde nkyakozesa ly oyo naye nga bonna boogera ku mukyalo oyo omulundi omukyalo oyo tumufunye tutya Matthew saawa eno simanyi n'ennamba ye abaana be bo bali kumpiko wano nsookuddukawo naye baba balina ennamba ye y'essimu olowooza abaana be basobola oggikuwa tebalina buzibu basobola okugimpa booyogera nabo bulungi njogera nabo kale nkuweemu obudde onoogimpereza ku WhatsApp ngenda gikuweereza kale neeyanziza nnyo kanjogereko ne maama kale nyaba kale ngawuliriza Beautiful ekintabuli ky'omuziki olina Rebecca Jengo omulenzi bambi ebyo ye byamanyi naye olaba omulenzi avaayo okulwanirira maama ng'omanya ekintu kisusse gwe kakkana matuugo gasigale ku radio katunoonyeeko ku maama wa Matthew njogerekoko naye nze Rebecca Jengo owuliriza Beautiful ekintabuli ky'omuziki owulidde mwana mulenzi Ssenyondo Matthew bwakunyonyodde kiki ye kyawulira kyalaba ekyatuuka ku maama nalwaki kyatuukawo waliwo omukazi eyaleeta ebizibu baasiba mutabani we olw'okuganza akaana k'emyaka 9 obusungu n'obuswavu n'aboolekeza maama wa Ssenyondo waliwo ampeereza message wano ng'agamba nti nno Becky buuza maama w'omwana oyo yatunulako mu lubaale w'ekika ky'Abassenyondo nga tebamugambye nakyo kiyinza omuviirako okuziba amaaso bw'aba balina lubaale awaka nga yamutunulamu taata w'awaka yennyini y'aba ayamba Becky ndi silent listener ndi wa mukama olinzizeeyo banaye mulekerawo okudduka nga mudda mu bumooli nammwe kati wanditumaliddeyo kati taata akola atya mmaliraayo bambi bwe kiba nga kituufu naye maama ngenda kuba mubuuza then omulala n'aŋŋamba nti Becky afune amata g'omu lusoggo atonyezeeko ku maaso alabe onagamba nti basooke balindeko okwekwasa omukazi oyo oyinza okuba nga ekizibu kiri waka obwennyini yogerako ne maama njagala kwogerako ne maama lwakuba message ya lubaale mbadde sigimanyi omuntu bw'atula mu lubaale atali anyway alabika n'omwana abadde takimanyi Ssenyondo mukwano ninze ennamba y'omukyalo oyo giranga oginoonya bw'ogifuna ogimpereza ku WhatsApp katugende ewa maama hello gyebaleko nnyabo nga sikuwulira mukwane si mugiteeke ku mumwa kale nnyabo naawe gyebaleko mukwano nze Rebecca Jengo ennyabo mutabani wo yampadde ku nnamba ye y'essimu ennyabo era n'aŋŋamba nti olina obuzibu bw'amaaso maama nze mbuuza amaaso gano gaatandika biseera ki okuba nti gazibye mutuko gatandikiriza emyaka giweze ng'esatu naye nga nagira alabako naye wekinkwatidde okukwatira ddala guweza omwaka obuzibu ki obwaviirako amaaso gano okuziba nange munnange sikitegeera gatandika butandisi ne gaziba natandika mpola nga alaba kalenge naye ate era tegannuma nti galiko ki tegaleeta maziga tegaliko nti oba gannuma si ki oba tegamyuka naye gakwatako obukwatisizikiza wali ogenzeeko ne bakukeberako ku nsenke abasawo abazungu bagakebera obulwadde bwababula ne bagamba tebalina kye balaba ye kati gwe nga maama ki kyolowooza mukwano tuteebereza okuba nti oba tuyinza okuba ebirwadde ebigandaganda olinayo gw'osuubiriza nange abantu baba n'ettima oli ayinza okuba nga yankolera ttima naye nga naawe tomanyi ono nsonyiwa okubuuza ddala kiri okozesezzaako ku lw'amaaso ago era ntambuddeko mu kigaana ne bampaako lye bampaddeko naye mbutuufu bikyaganye olimanyi bwe baliyita eddagala ly'okozesezzaako bampaayo ery'okwenyokeza eddala naaba muli naabe naye nga bikyalemye naye nga tolimanyi bwe baliyita
sibitegeera abasawo naawo bamanyi bakuwa bisekule. Oh no. Wali ofunyeeyo koko olusoggo n'otonyezaako oba n'oyiwamu amata n'otonyeza ku maaso? Amata? Ng'ogatadde mu lusoggo n'otonyeza ku maaso? Nedda nnyabo. Tokikolangako ekyo? Oba watunulako mu lubaala atali wuwo? Mbuuza bubuuza maama. Mu lubaala atali wange? Ekyo kisoboka. Otya nyinyonnyolaamu kuba njagala nkuyambeko mukwano. Mutuufu kisoboka okubanga wano mu maka mwe nafumbirwa. Mwe mwali mu lubaale? Nina kati mwali bamuyina. Wabitunulamu nga tebabikugambye? Kati ng'ebintu by'owaka osobola okutunula mu bibbo. Wabikkulako nga tomanyi? Wababuulira nti obange natunuddeko mu lubaale wammwe? Nali sikimanyi kiyinza okunviirako obuzibu. Omwami wo waali? Enjavu. Oyogerako ko naye n'omugamba nti owange mwami wange kiri bwe kiti ne bwe kiti? Era mbeera naye ewaka naye kyabadde takitegeera ate munnange omuntu ogenda nakuwabulibwa. Kiki ekirala omwami wo waali awaka njogereko naye oba omuliro guyinza obutatusobozesa? Waali. Mumpeeko. Waako nayagala mwogereko mwenna. Hello? Ajinyawo. Osibye otya nno ssebo? Nginyawo. Munnange nze Rebecca Jingo. Mutabani wammwe ye yampadde obuzibu bwa maama. Naye njogeddeko ne maama ne mubuuza nti yali atunuddeko mu lubaala atali wuwe n'agamba nti ye taata ekyo badde okimanyiiko? Nzetera kubeera n'obubba ate kubanga yatuba yatunulamu awo nange simanyi. Yakkiriza n'agamba ye yatunulamuko. Kati oyina engeri gy'osobola okumuyambamukko engeri gy'okitegedde? Ng'oninsira mubbo ninjogera? Ndowooza. Nsobola okugezaako naye nga kirabika alimu n'eddogo. Eddogo taata gw'osuubiriza eddogo lino livaawa? Nina werivaa kubanga gye ntambula bakiŋŋamba dirishaagaani ate nga baamukisiza mu lubaali modole. Gy'otambulira bakugamba batya taata kuba twagala tumuyambe? Yabwino baŋŋamba oli yamuloga naye nga yayisiza mu lubaali oba mu balungu. Yamuloga amulinako akakwate alina bw'amuyita? Oli yakola bukozi bintu byeffwa. Kati byalimu engeri gye ziri awo kale mpalanawala nange. Kati waliwo omuvubuka yakola ensobi ku kaana akato kati ono nabiteekamu muvubuka ne bamusiba kati ate nnyina w'omuvubuka oyo alabika yakimukola. Mwali muzzeemuko okwogera ne nnyina w'omuvubuka oyo? Amenjogeragana situmune kubanga obunyivu. Kale taata neeyanza nnyo okwogerako nammwe. Nnyabo naffe teyanziza nnyo. Katugezeeko kye tunaba tusobodde omutabani anaababuulira. Kale munnange ng'owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki ng'enjogera ya taata nga bw'ogiwulidde walabika waliyo ekiri mu bbo era n'okubiŋŋamba owulira yesikasikamu kati ng'omutabani ngenda kukusaba otuuze bazadde bo ensonga baziteeke ku mmeeza bazirambulule bulungi nga bulijjo okwogera kuba kwaffe naye ate okukola kuba kukwo ate mbadde sisobola kwongera kumusindiikiriza wayinza okubeerawo bye bataagala kwogera naye nga ggwe omwana olina okumanya awaka waliwo lubaale ate maama wakkiriza nti yatunulakokko mu bibba ebyo nga tebamugambye kati tulowoolezemu ebyo byandibanga bivaako obuzibu. Neyanziza nnyo mukwano neyanzege olina Rebecca Jingo kankomewo gy'oli gw'omuliriza wange maama wa Ssenyondo. Ebintu kati biringa bibiri ekisooka ekituufu yatunula mu lubaale weewo atali weewaabwe lubaale w'abaana abaana w'abantu amazima bagatugambye waali yatunulamu naye nga tamanyi ekyo kimu. Ekyokubiri Ssenyondo kyayogeddeko ne taata akyogeddeko olaba ebikwataganye kyovala ebise bisinga mbasagala kwogera kintu ti wamma kiri bwe kiti manjagala omuntu n'akyeyogerera. Mulidde nti Ssenyondo ne taata bakwataganye nti boogedde ku mukazi oli omwana gwe baasibisa. Kati tulina wano abantu ba mirundi ebiri. 1 tulina nti yatunula mu lubaale w'ekika ky'abali nga tebamugambye oba yali abitereeza oba yali abikula byaki nze naawe. 2 tulina n'omukyala gwe baasibira omwana
naye ng'omusango gwali gwabwe. Lwaki mudedereza akaana k'emyaka 9? Wallahi ne bwe yandibadde enzerwa kuba abantu ensonyi bazifuula obusungu kati be bantu ababiri. Obuzibu nti message Matthew Jampereza agambye nti batuuseeyo waka bali bagenza okulima ate balimira wala kati ennamba ekyamubuze. Wallahi gifune fuba nga bw'osobola. Wakiri omukyalo oyo njogereko naye amazima bw'abanga ebintu bino abitegeera bulungi. Ekyasibisa mutabani we yakitegeera. Ensonyi tulekeraawo zifuulanga obusungu kati awo wenkwagalira omuteesa wange. Tutunulira ebintu bibiri, ekyoli n'ekyalubaale w'abano. Okay? Abali kirinako kye musobola okutugamba mutubuulire bambi omukyalo ono tuyinza kumugamba tutya mukwano gwange. Hello? Nze maama kyembadde nteesa maama mpulira munange. Mbadde nteesa nti omukyalo ye yasibisa eyaluga munna amaaso nga yayina ensobi. Ensonga zigende mu bw'obuyinza aleke ensonyo zifuula obusungu. Ensonga zigende mu bw'obuyinza naye omwana mulenzi baamusiba mutabani we era n'amugamba nti kwono kwokomye okukebera oba okulaba era kwe yakoma. Yongerezaako. Beki bali kuweereza. Essebo. Mugali kyadde ekirinnyo. Essebo. Kakati Beki olaba mpulira. Okuwangula omulogo. Olina kusookera ddala mu njuyo muleko omuwangula. Akageri omukyalo ke yatumudde ebitali bibiri. Asooka atekewo ekigali n'akatamukago netonjera empewo ezo oluusi oyinza n'okulanga zezaleeta olutwe. Omulogo n'amuteekako ekyo ekintu. Okay. Emirembe ne gibula ewaka. Nkitegedde taata neyanziza nnyo neyanzege. Olina Rebecca Jingo uwanje mami wange omulungi ndi wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Nalongo Aisha n'abakyala zoni. Tuyambe mukyala munnaffe. Kakati mukyala munnange oyo ngenda muyamba bwene. Iye maama. Eddagala lya mirundi ebiri. Erisooka erimu lyakutonyeza akagadi teka mu lusogo nga bw'atonyeza ku maaso. Maama. Eddala agenda kulifumba ng'anyigako ku maaso agenda anyigako. Iye maama. Ery'okunyigako agenda kufuna ekyawamala. Akigattemu ekidagala kino ekibeerako amaggo bakiyita nambaga oba engabo ya kabaka. Engo ya kabaka. Akiteeke abeere nga abisekula ng'abifumbako lwaki ng'anyiga ku maaso. Ennyabo. Ery'okusonyezaako agenda kuddira essangula. Agattemu omujaja guno gwe mu kyayi. Ateeke mu lusogo abeere ng'atonyeza ku maaso ago. Bw'aba abafunye eddagala bayita akafumbo. Nali aligattemu abeere ng'atonyeza ku maaso. Ne bw'anaabanga lubaale. Essangula lijja bisangulawo ajja kuba atereera Nalongo Aisha Nakawuka. Neyanziza nnyo mukwano Nalongo Aisha Nakawuka. Ono n'akugamba nti mukwano kozesa byombi eddagala ezzungu n'egganda ojja kuba bulungi. Neyanziza Beki kwenda empuliriza owanje. Beki webale kuweereza kakati no Beki kingendo osaba omwana oyo ku lwa maama we yanditudde ne maama we ne boogera ne taata nga kwali ngafuna n'abantu abakulu bwe kiba kisoboka kuba bwe kiba nga batambudde malwaliro ekizungu ne bagamba tebalina bulwadde bwe balaba ate nga n'eddagala ekinansi bagezezzaako likyagaali ne balumba oli omukyala ne beefuula abasiru ne bagamba kale tugenda kuteesa omwana wamulabamute naye ne maama naye asobola okuwona bw'abanga omusajja yali omwana tannakola ki tannamukozesa bakiteera awo naye bawandiika endagaano ku poliisi nti taddamu kulumbagana mwana wange naffe tugenda kuddamu kulumbagana famire ye naye banaye abantu mubeereko nammwe nga muswala kunewankubadde mwana we yakoze ekintu naye omwana owonakwana omuwala ow'emyaka 9 akaana akato ate gwe n'owagira olwokuba tuyagala bamukwateko n'osalawo otolya amaaso obutuufu nammwe mulowoozeemu singa abadde mwana muwala nga wuwo ng'omulenzi omukulu yakimukoze bw'atyo oyinza kulowooza ki olumu alina jimba kansala 2 neyanziza nnyo muwaya kati we tuli baana ba maama kino kika essimu y'omukyala ekyabuze enamba ekyamubuze abantu babuza musajja wattu tateredde bwatuwuliriza bwanoonya ennamba kwegamba ali awo abyangata nabo byangatanye naye tugenda kukola ogwaffe ogw'okwogera Matthew ogw'okukola kugenda kubeera gugwa manyi sitaani alwana okumanya banange sitaani muzibu nnyo muli neebuuza bwe kiba nti tekiri ku mukyalo ono lwaki yasenguka ku kyalo n'avaako so that baleme munoonya byonna bibuuzo tubyebuuza ne tudda ewaka
bw'abanga Lubale yanyiiga ma bw'aba yamukwatamu nga tamanyi bwe yeetonderwa tasobola kusonyiwa oba alina bye yajjamu. Kyuvala nagambye nti Matthew ogenda kutuula ne bazadde bo mutandikire awaka wenyini we mba mutandikira ekyo mukimalirize kubanga bambi bwe yatunulamu teyayogera amazima maama agogedde teyayogera ninga yatunulamu era agambye wa awaka waali sayibadde ebigambo byange ne taata n'akikkaatiriza nti oli tusookere waka then fe tugenda kwogera ebirala ojja kwongerezaako munanga wange omukyala ne bwana abatubuze era eddagala tujja kulifuna bannanyonjo Ruthi bajja kuvaayo abawuliriza abaffe ye bannanga ow'ensozi bbiri gwe nga tonnateesa sinnakuwulira kuba omukyala gwe twogerako olina okuba ng'omumanyi n'abantu bano ng'obamanyi era chairman tasobola kutabaganya abantu bano ddala n'obaawo enkolagana ensonyi ne balimala kuzifuula busungu ddala omulenzi oli bw'aba yali adeddeza omwana w'emyaka 9 ddala mwenge ekyalo mulaba ekyo kyali kirungi kiryoza nakusibwa lwaki yali awo omwana ssente omwana oyo bamuwa ssente nnyingi omu myaka 9 omuwazaaki azikozesa eki hatulanze n'okukuwa 10 mpulira saga akikuwa kuba bw'obamanyize ssente abaana bapaaluuka obwongo ana waffe tugenda kukola ogwaffe ogw'okwogera then ogw'okukola kugenda kubeera kugwo olina Rebecca Jingo era ng'owuliriza Beta FM ekintabula eky'omuziki katugende mu maaso owanjiraavu afuna akayindiyindi ennyabo akateeke mu lusogo atonyeze ku liiso mpulira ekyo bwe kiba kiganye nga ddala budogo afuna akabbula akanaabenga mu maaso oba obukoola bw'emmwanyi obuto n'ekigundi ekiryo ky'ensujju naye ng'ayengedde ku kikolo n'anaabeera mu maaso era ebyo bigobawo obutwa bw'oku maaso mpulira n'ekiwankuwate ekyo oba essango asobola obikozesa n'aba ng'anyigisa ku maaso ng'abinaazaako ate bwe kiba nti yatunula mu lubaale ataliwo eba lubaale nga bwe yatunulamu yamukola ekyo amuwa ebigali yeetonde ebigali tekewe emmwanyi yeetonde baasobya tebattamutte yeetonda wagamba asobya tebattamutte nkaba ekisonyi wonna sobya neeyanziza nnyo omunyarwanda w'omubulo olina Rebecca Jingo uwanje Halo mama yewaleko nnyo kale naawe gye bale nze wadde nsaba oyo omukyala yekwase Katonda tuyanziza nnyo hello Becky ndi wano nze sise Namongo yes sise yalifunye ekinuula ng'ombe ekinuula ng'ombe ateekemu katazamiti ne kamyo kamyo bamuteeka ku maaso bannange nedda temutuzannyirako ate mulimu emubi mwogera nga mbimanyi kamyo tebasobola kumuteeka ku maaso hello maama munnange webale tuweereza ono Yasini Nakiragala weewaawo kati muganda wange amaaso bwe gataba maloge akula emirandira gya ssere agikunkumuleko ebitaka agifumbaga amazzi aganaaba emmaaso ajja kuba era neeyanziza nnyo omuntu wange olina Rebecca Jingo